Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe yitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero nzize n'amawulire ag'ennaku, mawulire si malungi. Obukatuliki bafiiriddwa Ssaabasumba ow'essaza ekkulu ery'e Kampala ayitibwa Dr. Kizito Lwanga. Subira mwenna abasinga mumutegeera nejjo ku kkubo ly'omusaalaba yabaddewo bulungi nnyo. Kigambibwa nti yasangiddwa mu buliri ng'afudde. Bwe kigambibwa bwe kityo bwe kiri, naye ng'amawulire gannaku kibi nnyo kibi nnyo eri obukatuliki n'abantu bonna abadde bamutegeera, ababadde bamwagala, ababadde bamugoberera. Mukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe, amusonyiwe byonna ebyamusobako. Kyekyo kye nnyinza okugamba. Kibi nnyo mawulire gannaku. Basaasidde nnyo mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti, nga muli bakatuliki oba nga mbadde mugoberera nnyo omuntu oyo oba nga abadde mukwano gwammwe. Basaasidde nnyo kitalo nnyo. Mukama Katonda abagumye. Bwe kityo bwe kiri mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Kitalo ddala.